Oda ya majoji manyi. Atenze ndi musirikali. Atowesiba ku bintu bajja kukubira bwe. Dabeno nze nali kadogo mu lutalo lwa Museveni. Oyine myaka 3 mu ebi. Nedda sebo. Siri muntu omunnozi. Wali kadogo amyezi. Nze nali kadogo. Olutalo lugenda okujja muyite wano kale webale kuba kadogo. Wali kadogo. Bwe bakuwa oda. Eba oda. Okuleka nge yagikuwadde yagikyusizza. Teweetaaga omusajja oyo yali mutuufu. Yali mutuufu. Kubanga yalina okukipinga oda gye baamuwadde nti wano tewali asukkawo obaani. Minisita Okello oliye mu musirikale. Mutabani w'omugenzi. Eriko president wa Uganda. Naye yagamba nti zinabeeranga mu barracks bannange. Nga tetunadduka mu Uganda muno. Nsaba busabi Mukama Katonda nyamba n'obuwombefu bungi. Yeegayiridde naga Chief of Defense. Yes. Nyamba bambi. Njagala wakiri ngenda okufa. Nga ndi ku Dahlia Major. Ndawo sogambi mutabani wani ngataine Okello kyalowooza nti ranka z'amagye babbulanzibule yaga olwokuba walinako kitaawo bajjajjaawo atambudde office ku office nga yeegayirira nedda ssebo wakiri bampeyo ranka wakiri nfiire ku Major ekyo si bwe kikola mu magye ranka z'amagye zakukolerera oba bamusindike ku front. Wano mu Bisanga wano twawula ensonga ku muntu songa olunwe ku nsonga so si ku muntu ne St. Juliana High School sono ly'abawala n'abalenzi lya one A-level lisomesa arts ne sciences lina amazzi agatasalwako ne solar energy lisangibwa Njolwe ku kilomita 4 ng'ovudde Gayaza Manyanga Road kumpi ne Jomai Housing Estate ey'e Manyangwa lyawandiikibwa Ministry of Education. Twala omwana wo ku St. Juliana High School. St. Juliana High School motegamba yes we can. Twala omwana mu St. Juliana tojja kwejjusa ojja kwebunogame St. Juliana mwebale nnyo mwebale dda Namugongo Center Road era Lumuli tulina branch ne bannaffe mpozi eri asaidire Gayaza wali main branch ovudde ku roundabout ye Gayaza ogiraba ogakala G Road kilometers 4 zokka akabuga bakayita Jolo ejja kulaba ekipande kiriko St. Julian Schools waliyo ne Junior School. Twala omwana mu St. Juliana ebyo bijja kuba nga bitedde bulungi ombuuza kansala mu Kakande ng'olisaidire namavu ekintu ekitaamuze wabulamu ward emotoka eraba ogirengera bane enfuufu eri ku luguudo olwokuva wali ku Mirembe stage ogenda Namavundo oluguudo n'abalugaziyiza balukoze enfuufu nyingi naye kasubiremu amazzi mugenda gayiwayo kuba ne kansala mwanguzi mutumire kansala mwanguzi of course yongera mutumira nnyo n'abakulisa ba St. Andrews tulina obabuuzaako tadde ekyo tugenda okuteesako olunaku lwaleero abatasedde okuba nga bateesa abakyala batabukidde minisita Kiwanda olw'okulangirira mpozi ng'abakyala balina obubina bwe bafuuse ekyobulamuzi bayamba mbu okwo kuvoola bagamba okwo kuvoola Kiwanda mukyamu oba nedda mukyamu bannange abakyala si kyabulambuzi tetuganye buli tunagenda atudde buli kimu ekiriwo ntikifuula kyabulambuzi mwami Kiwanda bw'abeeraawo ye alowooza atya esooka abantu abamu kubalaba abamu baagala boogere bawulirweko nigundi yayogera kino Kiwanda atuleke buli lwogamba nti no kyabulambuzi kitegeeza kuliko chief tourist mpozi nga yeye chief bena Nausi alina kyayogedde wano gye tunaava mu kulambula abakyala tudda ku baami tulambule abaami ebitundu byabwe ebyekyama naye bibeere bya bulambuzi kubanga abasajja ba Uganda twakula ne tuwola Bruce ava kugamba wano nagamba mutino ye abasajja balambula buli kiro oba buli misana gwe tolina mukyala wa kabina kyabulambuzi mulina naye agende afuuke ekyabulamuzi mu Uganda nedda mwami Kiwanda alimbyemu ekyo era bukyanga akola nsobi ekyo kyalimbye njagala bamuwalabule kakati no father lokoto yavuddeyo n'agamba ssebo eyo statement gi withdrawing sina kindi osaana kwetonda yetonde n'abakyala bagamba atwetondere yatuvudde nnyo kubanga empisa n'obuntu bulamuzi serebyo omukulu oyo omuwagira omukulu oyo kyakola nyinza okubutakiwagira nyinza okiwagira kubanga abantu balina ebintu byabwe waliwo wano yakubye mu kakosi n'agamba tulina ebintu byaffe tebabiraba kati awo nze bannaye ebyobulambuzi then birina kuyita bukunya ate kidomo tosobola ganti ebitundu nti ebyomusajja tebalina byabulambuzi byamu nti omusajja naye ebitundu bina byakulambula ebyo banaabira Kirunda Godfrey agambe mukino ono Bisanga Radio Associate Kiwanda promoter Busegu kati ebisikiriza mpozi bitya abalambuzi kale ensi yange ekabya amaziga. Now can you please sing for me my son happy birthday song tomorrow? He's making 5 years. He's movie Francis please announce tomorrow. Remind me njachikola Abdullah Hakim Butego nze wakisolo Benjamin wano Namaganga Busoga Kiwanda ministry y'obulamuzi ajije ku mulamwa era nti Kiwanda mukyamu nnyo Binso Junior amakati kambuzi agenda kubazimbira zoo when bana kunganyiza ngo ba minister is totally confused
Machatabit Ibina minsa kyakola kikyamu kubanga akulakulanya obusegu mu Uganda bw'abakola mukama wa kumusima ali ku kkubo kyamu balwe yagambe mutino wakira asoke kuteeka abaana be bamama kati abantu bateri ntuvude Venezuela bagabajja bayina tugenda nkumba mu bukulu kulambula mama wa Serwanya Julius Domole mchala wanya na Sara mulangira ndawo aba ensezi tuliranye zina abakyala abafaanana nga abaffe abakyala abalungi bali Rwanda lwaki mukulu Kiwanda alowooza nti kino kisobola otukola muno Fai Wonga avude yagambe awo abasosodde kati abapply bo tubatebuse aba flat screen nabo bafuse kya bulambuzi ekibi kifuuka kya bulambuzi abalambula ebibye bisinga n'abalambula engombo igamba newoba mulungi otya tosobola kusikiriza balambuzi so Kiwanda aliko ekikyamu ekyo kijjuko ekyetwago Halo. Ali kusimu togereko nawe kireka ndozaona ali kuchai. Answers za tourist attractions ziweze kubulako yeye kase kyanze samaula. Wali wagambe banji nyo bachateza bawelezana ebitezo byabwe Facebook page yafe bagira binsangano bizondo bazogenda inzogenda kuzaffe. Yange babiro mulange da usgendo gilaiki. Ekintu jja kubanga tusobola kubanga tukubulira. Muchama emirundi n'emirundi kiza Peter bagambe gobera Gerard kyamulanga wano Uganda zabu ndawo minanga wano ikajansi tutumbude. Okay, chetuli mkutumira sawa eno Dr. Makula Jonathan, does he intend to start with his family members? Let's stop this and he's taking just wondering how he will identify original from the ones they wear. Ayagala kwatirira abakazi baabene newa mata izo agera kuzuula atya kiri kirabika bulabisi figa batunulira ntunuli atogambye abakyala balungi bali Rwanda ne bayizo kuba tebalina figa nga wana nenda sebo wamalo wangali tumwekobadde yatta ndawu sebo wasize otya yeni tato lyota sebo oli bulungi okufofi waliwo aweza wano era ku Facebook wano n'agamba mutino omusajja oyo kyakoze kiragira ddala mutino ayagala ndooza kukwatira abantu baffe wama obubino obwambale anaabala bali kunyiganyigako osoka asira kunyigako okamasaajinga alina kudda ate awo ate amaliriza ate ffe atuwa emirimu kuba tasobola kubunyiga n'abumalayo abantu tuwatumulambe kati ffe tetwagala ne bayomba ne bagamba ntino nedda omusajja oyo alimba era tubakwatiriza bulungi nnyo munnamawulire waffe abatuuseeko ne bamuddamu bwe bati Around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Asante kadhalika supu, asante kadhalika mumu, emupepo kefumbe mpombo, sijikomba konga temo ya asante kadhalika njagala, ntitegekela hani wange. Omusubuzi kasange wa Haji Muzigo mu kikuubo oba kuba essimu 0782 29 85 23. Daylight bakakesa batuse ba delight bakabaka sola tibye jira mu decoder munda eriko channel za free to air 5 baina battery malako kiro kyonna balubo 5 zakanyate wonna kubera ko charger network rumamyo customer sasula 25 biri rwenda za sasula buli lunaku okumala emyezi 18 mwatu kyewunyisa nno temuba magoba kino buli jofete tubadde tusaba Daylight sola bakabaka basola bonsi yonna okumanya ebisingawo kuba 0800 200 M33 oba 0800 300 M33 etali yakusasulira.
Beera ku mutindo ng'omanye ebigenda maaso ku online mu season eno ng'okozesa MTN 2-in-1 MiFi ne Power Bank. Manya tweets empya ziriwo, amawulire wamu n'ebipya ebyakawanikibwayo ku YouTube ng'eno bw'okyaginga n'essimu yo olunaku lulamba. MTN 2-in-1 MiFi ne Power Bank kugirako GB 3 eza internet nga zino za nnaku 30 ku mitwalo 18.9 zokka. Kati weefune MTN 2-in-1 MiFi ne Power Bank okuva ku MTN Service Centers n'amaduuka ga Banana Phone World. Everywhere you go, MTN. Olwaliro bwentunuulira famire yange siyinza butafuna kaseko ku matama olw'okubanga balamu bulungi. Buli lwentunuulira abaana bange nga baseka bazanya muli essanyu limbugaana. Wabula ekyennyamiza bwe kulira nti buli kiseera waliwo omwana afudde olw'omusujja gw'ensiri. Omu ku abo 305 abafa buli lunaku olw'omusujja guno. Kankwanjulire langi ya Plascon ettirawo buli nsiri egigwako ng'eyitibwa Plascon Anti-Mosquito Paint. Kati kuuma abo mu makaago obutalumbibwa nsiri. Plascon, color your world. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The smiles, the friendships, the love. That's why at MTN, we spend every day innovating and empowering millions to connect. And because of you, we're celebrating 20 years of connecting Uganda. Everywhere you go, MTN. Ze akodu yugubo badiriza wano ku dduuka lyange ku luguudo lwa Simba Kibaati. Buli kimu kidida bw'okyamba oteekwa kugula, bw'otagula mpozi godira ky'ojagaza. Nze sisaagida mu ssente, kasitoma asanyusa okulaba tukuweeyo kati. Kale kali ngenda kuddamu kubire nga nvudde wano. Bwe nvaayo ngenda kukubira bukubizi tugende bugenzi ndowooza mulundi gumu. Muzeyi mwoli simanyi ojjadde okuba gidida wa. Alo Lwaki ojjogedde ku ssimu g'otuuse wano? Tolida mpisa. Kanzira mukubire. Saagala kubba kiita. Nze saagala muntu aleetako lugezigezi. Ate kati lwaki tutuuse kukubira ebisimu gyo? Nedda nzize wano. Va ku ssimu. Kati nnongoza ngende. Nja kukupa ky'oluyitwa bwete. Ng'ompa ky'oluyingo lumpa kyangana. Ndigaata nina mpisa obagira abantu abakulu. Olina omuzigo. Oyagala ki? Njagala muzigo muganda. Wabbe kyekibuuza. Anna. Osibeta muzeyi. Gyendi oli otya? Njagala muzigo ngende. Omuzigo oyagala gwa beka? Gwa 10. Gwa 10? Leeta sente. Oba guli mu kiveera ki? Kadabe. Kiveera ki wano? Va, kalabe. Gwenye nyava. Bamuzi. Kabadde kebase muno. Kati. Kachiko ogobamu. Kano kapusi katweka kabadde kali muno. Kati gwogenda kumpako? Ate ogenda kutwala goda. Omuzigo gubadde gugwo. Nga ntwala omuzigo gubaddemu pusi. Pusi yange n'omuzigo gwange. Ebadde erya kwoba onguza nange ntwale. Omuzigo gwenkadakada mutwalo gwoyagala gwa 10. Kali kitegeeza ki? Kankuweeko gwa 10 pusi giveeko. Pusi ngiveeko? Nga mwerya mwotukuza sijja gutwala mpa sente ngende. Osanga dadi sagala kundeetako malana ga kibubuka kyakukwamula. Omwennyomula otya? Njagala pusi omuzigo edidde gugwo. Omuzigo edidde gugwo. Ati kwengula kwerya mwerya mwennyini ate mwagala okunguza. Kakati deeta akadada gukuwe godda. Gonna ogumpi omubadde kapa. Ate tonsagisa ngenda kukubire. Odaba kyedabagamba nze wano titaagira mu ssente. Ogenda okujja ng'omanyi ky'oteeka okugula oba ky'oteeka okugula tokisazeewo gula kyenkugambye. Kati kasitoma adajja ekya jangu nga weeteeseteese.
beera ku mutindo ng'omanye ebigenda mu maaso ku online mu sizoni eno ng'okozesa MTN 2-in-1 MiFi ne Power Bank. Manya tweets empya ziriwo, amawulire wamu n'ebipya ebyakawanikibwayo ku YouTube ng'eno bw'okyajinga n'essimu yo olunaku lulamba. MTN 2-in-1 MiFi ne Power Bank kugirako GB 3 eza internet nga zino za nnaku 30 ku mitwalo 18.9 zokka. Katuweefule MTN 2-in-1 MiFi ne Power Bank okuva ku MTN Service Centers n'amaduuka ga Banana Phone World. Everywhere you go, MTN. Zino ze banking tips ne banno aba Stanbic Bank. Bw'oba olina akawunti ng'ekozesa check, kyandibadde kya buvunaanyizibwa okusaba bank statement buli luvannyuma lwa myezi 3. Ogezeeko gigeraageranya n'akatabo ka check. Olabe oba bikwatagana. Kati osobola okuteekayo oba okuggyayo ssente zo mu budde bwonna weoyagalidde. Ng'okozesa agent banking era osobola okusasula fees wonna w'oli ng'onyiga *290#. Okusasula school fees ku simu yo oba nyiga *165#. Oba *185#. Okozesa School Pay oba Flex Pay. Stanbic Bank. Moving forward. A for Alcatraz, B for Broadway, C for Central Park, Donuts, Empire State Building, football, but with your hands, Grand Canyon, hot dogs, Independence Hall, Jambalaya, Kennedy Space Center, Little Italy, Malibu, Navy Pier, Orange Juice, Peanut Butter, Queens, Rodeo Drive, Smoky Mountains, Tarantino, University, Venice Beach, White House, X Factor, Yankees, and... Discover everything from A to Z in the US when flying Emirates to 12 destinations. Visit emirates.com. Fly Emirates. Fly better. Nakamala emyaka 15 nga nsiiga amaka g'abantu langi naye embeera y'obunnyogovu ereetera ebisenge okunnyookirira byonna nno ne bikwata enkonge mu kaseera mpawe kaaga ennyumba neerabika ng'enkadde kyokka ng'ekyali mpya naye kati waliwo Sadolini Wolgard ono mupya takwatibwa nkonge era bw'omukozesa ebisenge byo bigenda kumala ebbanga ddene nga binyirira nga bitukula mwaka ku mwaka. Weesige bakaawo kadda mu kukuuma ebisenge okuva mu mwaka gwa 1997. Sadolin, let's color. Have you heard? What? Have you heard? What? Kofta is in town. What? I said Kofta is in town. I hear it's the effective and fast-acting cough tablet. Hey, you! Don't be left behind the news. Kofta is in town, and it's available in a shop or chemist near you. Don't suffer from that cough. Kofta. A quality product from Bitter Healthcare. Bitter Healthcare, caring for all. If symptoms persist, seek medical advice. Pass me my Kiri soda. Inakuja mwade Kiri soda. Zena mpaka Kiri soda. Ndenje zaka Kiri soda kanja. Wala Kiri soda na. Ha, faneka Kiri kankolera. Katibuli omu, alinengeri jaja kuzamu, mubulamu bwe. Tukwanjulira Kiri soda. Mubikabi n'ebyenjawulo. Lemon, mixed berry, orange ne Kiri cola. Kiri soda osobola musanga mu supermarket ne maduka ag'enjawulo. Jaguza mu bulamu bwo ne Kiri soda. Celebrate life with Kiri soda. Let's celebrate life. When you look around Uganda, it's easy to see the things that make us different. Tribe, age, social status, even politics. But take a closer look at our country. You start to see the things that connect us. From the warmth of our people to our rich culture. And when you look even closer, you start to see the beauty that grows from the things that connect us. The